Omuntu yenna bw'azuula ekigendererwa kye mu bulamu kimuyamba okumulungamya n'amanya ekkubo ly'alina okukwata mu kifo ky'okutambula omuwawa. Amagezi gano gabaweereddwa omusumba Moses Zirimenya nga yasumba ekkanisa ya Grace Life Center Ministries esangibwa e Nansana Nsumbi nga gabaweeredde mu kusinza okwokwaniriza omwezi ogw'ekkumi wamu n'okuwonga emyezi 3 egisigaddeyo mu mwaka guno mu maaso ga Katonda. Abaana ba Katonda ffenna tulina okwambula mu bwaffe nga tuli mu nsi muno waliwo ebichallenging waliwo by'oyitamu wabaawo embuyaga naye omuntu alina ebigenderwa nebanga ezeetya atuuka n'agiyitamu kubanga Mukama abeera naye. Abakkiriza bayimbye ennyimba ezisinza wamu n'okutendereza Katonda nga zino zikulembeddwamu abakwaya ey'ekkanisa eno. Nga yeesigama mu kitabo ky'Abafiripi essula ey'okusatu n'olunyiriri olw'12, omusumba Zirimenya asomedde abakkiriza ebigambo bya Pawulo nga bwe yabyogerera, gwagamba nti bino we yabyogerera teyatunuulira byayitaabye. Pawulo atuuka n'agamba, that's why Paul says, nti abooluganda, brethren, Abafiripi, you Philippians, you brethren, ngezaako okuba nga ndoobirira. I am aiming at. Ono agamba nti omuntu yenna alina ekigendererwa ne bw'asanga ebimusoomooza aby'eŋŋanga okulaba ng'atuukiriza ekiruubirirwa kye. People with the purposes. Lwaki baalokoka? Why did they get saved? Why are they saving Christ? Why are they serving nation? Why did they get saved? We have our brothers who go to nations to work. Those with the purposes, even if you send him money, he does special things. Ategeezezza nti ebizibu ebisinga mu nsi muno omuli ettemu, okuggyamu embuto n'abaami abatatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe mu maka kiva ku abo abatalina biruubirirwa mu bulamu. People who do miscarriages, that go miscarriages, they are bought without a purpose. When they found out that they have a purpose, they ask, why do I have a... He was not ready to be a father. He's not ready to be a mother. Yingirira Sunday mu Katonda era ogifundikire mu Katonda ojja kuwangula buli kyogoba. KSTV Kiza Peter Agaleero.